Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mugamba mutya muri mutya mujebaleko basebo ne banyabo mbanirizaako ku extradigest mugoba nsonga era nga yona gyosinzira okubanga otulaba olunaku olwaleero nkugamba nti nateera tukyali mu United Arab Emirates. Ibrahim Mukasage manya gange program yaffe extra tour and travel era nga wotulabira wano twegatiddwako muna Uganda omulala is a DJ by profession naye nga ali eno abasinga Kampala mumujjukira mumutegeera mwamulabanga era yali nga y'omu kubeetaba mu mukago oba enkwatagana oba enkola y'ebintu eddukanya ekikwekweto oba ekibiina ky'aba DJ ekyali kimanyiddwa nga Forum for Ugandan DJs Association, that is FUDA. Mwami Kim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Obulamu bugambashi? Obulamu sobi alhamdulillah. Oli bulungi? Nnyo. Neesiimye okusanga ku mawanga. Nange okuntu obunsanga kugamba. Yeah. But sigamba nti weesiimye. Reason being omuntu waba mukwano gwo kubanga kyaliwo anytime any day musinkana so ate tekiba kya mukisa nti twesiimye. Katonda yakola abantu n'ensi. Yes. Ensozi tezisinkana naye abantu basisinkana. Yeah. So tekisobola kubawo nti kya nze kusaidia sikiraba nti kyatendo ganti nsinkanye omuntu nti mbadde maze ebbanga ekyo of course definitely mba nkisuubira. Yeah. Nti anytime any day tujja kwesanga. Okay. Yes. Obulamu buli butya muganda wange? Obulamu sebubi. Yeah. Pozigwe. Dubai atambula atya? Dubai talina tabu. Mwali tumukwasaganya mpola. Just embeera nti weather ojja kusitula ku ddoboozi. Yes, embeera nti ya weather naye nga talina tabu okutwaliza awamu. Yeah. Yes. Okay. Kim, tutandikire Kampala. Kampala wali DJ, wali okola mu clubs ez'enjawulo, oddukanya FUDA DJs, ebivulu okutegeka ebivulu okubukinga abayimbi, wakola emirimu gyali mingi nnyo e Kampala. Ng'emirimu egyo bwe tugitunuulira gyonna omuntu asobola okulowooza nti Kim asobola okugyamu essente n'abeerawo ne yeebeezaawo tasobola kufuluma kugenda kuba kyeyo. Kituufu naye nze mu kulaba okwange oba kaŋŋambe nti nnyinza okuba nti nalabikirwa. Okulabikirwa okwo nti mu kumala okuva e Kampala okufuna ekirowoozo ekijja e Dubai. Ekiseera tekyali kinene nnyo. Embeera n'ekyuka. Muslim yasinga ate bwe yakyuka asinga nnyo kuba side yaffe entertainment. Yes, finally nga mu clubs nga nkola. Naye ekizibu ekyaliwo kyali ekizibu kimu. Ntibra naddala mu size yaffe abavubuka. Yeah. Naddala ba DJ. Kino sijja kyogera nga nkisala oba nkiyita bbali ba DJ. Tulina nnyo muze nti tetwagala kusevinga. Nti twakolanga ngofuna sente mu club. Nogenda n'okubeera ne bakuwa 2 n'okubeera ne bakuwa 15. Ezo sente wagenda nga mu club n'ozanya music. Osobola ozanya music. Bakyali baba kyadde biki n'obagulamu awo byakunywa biki. Okakana sente ziweddewo z'okoledde. Ekyo tekikufaako kuba twakitwala nga nsonga nkulu. Reason being enkyogenda kukola wa endala mu club endala omanyi bagenda kuwa. Yeah. Okitegeera kati ekyo tekyakuwanga budde kuddaawo gambe nti kansevinga essente zino. Nti kyantwalira ebbanga nga ntambula mu eyo embeera bwetu okufunawo sente za kulya kulabirira waka nga sinnafuna nnyo kintu kiri nti njagala kati time etuse nti njagala kwezimba ng'omuntu. Ng'ekyo tekiriiwo olw'ensonga nti nabeeranga ku kiri kimu naye gye bwagenda okutambula nti ngenda meeting abantu ab'enjawulo ne ideas ne zigenda nga zikola ki zikyuka. Nti oli bwe yaŋŋambanga nti Kim otegeka ekivulu wakati nga bwola nti nategekanga boat cruise kutegeka bayimbi ng'ofuna sente n'ofiisa sente. Ekirowoozo ne kigamba
gula moroka kuchakaladde no gula ngoye bichi so mungeremu bendala nagendo kirowooza nti nina okutuula okusetolinga mbeeko ebintu byentandika okwekolera ng'omuntu nga kiri leeti weewaawo tekyali leeti nnyo nti mu bivulo ebimu bye nakola ebyalinga ebivulo ebyaddirira ebisembayo bifo nga sinnava Kampala mwe nayambibwa n'enzija ssente nesobola okubaako ebintu ebikalu byenteekawo era bye nalekayo ewaka nti ki ezimu ze nakola mu Eastern Region gye najja ssente nefuna poloti 2 ze nalekayo nezija kati ngendo olaba embeera waliwo ekiseera kyatuuka obuvunaanyizibwa nga bumpitiriddeko nina omukazi nina omwana kati ate kirala mukazi oyo nga mwagala nnyo n'omwana mwagala nnyo saa mukazi yeegombe sagala mwana yeegombe oba olina okukola ennyo kati that means nga nina okukola ennyo kati ekyo kiraga ki nti biri nali nnosooka kati obiwummuza oba kye bayita ogamba nti kati omuntu akuze mu birowoozo kati mu kubiwummuza ebyo nga neetaaga bino famire y'omukazi bammanyi nga nina ebintu bingi birina okusooka neesaleko kati ate mu bintu ebyo okubyesalako emikwano egimu gyo girabanga nti kati gwe nebagaa nti oyo kati afuuse fala takyasobola kino takyagira bwati kati nga ndaba n'okkuba ebidongo sente zebampa tezimmala era ebbaala ezisinga zonna nentandika okugenda nga club zonna ezisinga nzivaako nga neegoba sidda nga ndaba sente tezimmala Kampala wakubanga mu clubs nyingi sali agadde zimenya kukolera basajja bulango naawe naye nga gyeziri nyingi nakoleranga wawa Lugembe ku Labamba zonna 3 nenkolanga ku Top Notch Entinda waliwo ebbaala racers Top Notch I think ne racers ebbaala zewasembayo okukubira yes Top Notch walinawo ne night ya Bebe Cool nalinawo night ya Bebe night zaaliwo 2 waliwo eya Cindy yabanga ya Lwakusatu ne ya Bebe yabanga ya Lwakuna emukono wakubanga mu kilabu ki lwalinga Lwakutaano Lwamukaaga emukono lwalinga Lwakubiri yalinga Tuesday nga nzanya oldies mu kilabu ki yabanga Alabamba emukono then Saturday nazanyanga clubs zaali 2 Saturday nazanyanga ku Jeju Motel ne Icon Club Nansana je nazanyanga then nights ezimu kati Sunday nalinga ngenda Mitiana ngenda neza audio one no waliwo ebbala gye nali ngeringa garden nga ngenda nenzanya oldies still kuba nti nze nali nnyo kati nga natani nga ndi nnyo mu oldies music nga gwenzanya so nights ezimu nenzija ku Lwokuna still nazanyanga mu clubs 2 nazanya eri Entinda ne mala sawa 6 nenzija nenjoining eno bagiyita Mangereza Salama Road ngimanyi awo Waroni nenzija nentandikawo saa 6 bwentyo nebbaala endala yali eno ku Gaba Road bbaala nyingi actually nali nkola full week kuba ate Monday twabanga ku Mona Lisa era still oldies ne Abe Kafulu Abe Kafulu Emma Future bangi DJ Emma CBS Kadodi kwagala nnyo muganda wange DJ Future Liona Island salute my brother DJ Abe Kafulu salute my brother DJ Nasa DJ Shan 256 spin doctor yajja sawa yonna ajja wano Shan that's very good okay Kim otulaze briefly profile yo mu DJ n'ebifo bye wakubamu tutunulire element y'okutegeka ebivulu mu bivulu emwe njagala tutunulire element 2 okutegeka ebivulu mu kirabu endongo n'okutegeka amaato oba boat cruise esembyeyo oba yasembayo yafiirako bannayuganda bayitirivu nnyo
nerekawo denti y'amaanyi nnyo ku kikwatagana n'entambula n'ensanyuka y'amazzi mu ggwanga Uganda, okusanyukira ku mazzi bagiyite boat cruise. Otandika otya okutegeka boat cruise zino era ozivaamu otya? Actually okufuna idea boat cruise zaaliwo Uganda, but mu kubaawo Uganda tekyali nnyo publicized nti abantu baali bakimanyi. Zabeerangawo actually kati nti oba zabeeranga na za private naye nga abantu bagenda. Kati sakijja kwabo omugenzi Ivan Semwanga yali mukwano gwange era yantwalako e South Africa. E South Africa eyo gye ndaba idea ya boat cruise, nendaba engeri gye baali bakyakalamu. Kati ekintu ekyo bwe nkijjayo nenjagala okireeta e Uganda, but e Uganda amaato ago gyegali ezo yakyenge eziri e South Africa naye ate tegakola ziri business. Gali eno mba Sudiru, Joycetina ayina Lupaleeri abo balinaga amaato bakasami. Katata agabwe tegatwala abantu kapasite y'abantu nti oba 50. Ekinene nnyo kapasite y'abantu 10-15. Kati boat cruise gye nasookera ddala okutegeka mu bulamu actually naye sina na idea naye nga njagala kintu boat cruise. Twalinnyira Sesegetwe beach ekitubulwawo. Bwe twalinnyira napangisa lyato lino kaŋŋambye nti oba kidyeri ekinene byansala. Abantu bali bayingirira mmeka? Nasaba na mutwalo. Walinako abantu bameka? Baali bangi naye nga babwereere okusika. Nalowooza nti kuba nayita abantu bangi bakyali bange nga njagala kugireko abantu abalala naye ne binkuba ne bigaana. So okwo ku lyato kwe twali kwembuuliza Guy ne mugana njagala eryato eddala eddungi, yampa idea naŋŋamba nti eruzira ku Portbelo waliwo eryato eririyo gye bayita MV Amani Earthwise. Naŋŋamba ojja genda olaba eryato eryo. Kati bwe ngenda eruzira ku Portbelo nendaba eryato eryo kati nendaba nga ddungi ddo lyanjawulo lyagala okwefaananyirizaamu ne gali ddo lino lyali lya Famaika, baalizimba mu Famaika naye nga nalyo ddungi likola bulungi, laddaazi biki lirina floors emu wansi ne waggulu deeke ennungi. Kati nenjogera nabo olwo omukwano gwange bamuyita Joseph Jumba Jackson, actually naye ali wano Dubai, tuli naye wano, ye yali akola kuli. Ne mubuuza naŋŋamba alina eryato lya boat cruise abantu bagenda abazungu biki ne mugamba tukoze tutya. Naŋŋamba nti gwetegeka tugire. Boat cruise yasooka twagatta naye yaŋŋamba tugasasula $3 million, leete mu kitundu nange mu kitundu zetusasula. Kati ne mugamba ekyo tekirina buzibu, ngenda kulanga reason being nze nyina bakwano bange bangi abali mu media era ebyo ebiseera nzijukira we nakutuukirira Baseeguya, Bakasuku, ba Peter, bangi abo Basava, ba Honest Wisdom, bangi nnyo abamawulire bangi mikwano gyange, ba Buchaze. Nenkola press conference ku lyato nti actually n'omuntu yasinga okuba nnyo story okuwandika story yali Michael Kakumirizi Red Pepper. Kati ebyo ebiseera nga na clubs zenzannyamu nengenda nga ba MC bannangira abo baani abo. Kati boat cruise bwe nakola boat cruise nafuna abantu bangi. Eyo yakubiri? Eyo yakubiri. Eyo yasinziira wa yasooka mwasinziira ku Sesegetwe beach? Eno twasinziira Luzira Portbelo. Kati twafuna abantu bangi kuba twasomba luutu 2 eryato lyali litwala abantu 2. Eyo yokubiri. Mbadde nsaba tuyitewo tugende ku yokusatu. Yali boat cruise ki? Era eya boat cruise yaddako eyokusatu yali ya era nategekaawo yali ya Valentine. Mwasinziira wa? Era Luzira. Boat cruise zonna ezaddamu actually nasinziira Luzira, endala nenvaako ku Speak Resort e Munyonyo, endala nenvaako eno gundi kyeno beach eno
Eriwana erinanye speak resort mwenye waliwo eno beach eriwana Kenzo watera okubeera ennyinyi Jahazi Pier awo nentikako abantu okuvaawo Jahazi Pier bamu ne mbajjako ekaazi so nengendanga kati nfunyemu experience. Njagala tutunuulire your fallout with MC Kapale. Mwakola boat cruise ne mu falling out ne Kapale. Of course kitutte ebbanga but it is in line of your duty. What happened? Be brief. Tolambulula nnyo. Be brief. Ensetegere. Era what happened? Era ekyo kya happening mwakigonjoola mutya? No, ogonjoola ensonga eno yaggwera mu mateeka. Nti ekintu kyaliwo ekiti. Kapale namusanga ku Kapale ayogerwako MC Kapale Kawuchi Simon. Kapale mukwano gwange. Comedian. Yes. He was my friend. Naye tetwali nnyo close friend. Twali hey kyekiro kablaza bikyebyo. Twesanga eno waliwo omwana yali ategese pool party. Gitwesanga ne Kapale. Netunyumyawo netunyumyawo biki. Nanga kati bwetunyumyawo. Nagamba bula mwana naye njagala otegekayo ekintu bwekiti. Nemugamba Kapale. Goza kuba yagamba naye mbitya gundi nategeka show n'enkuba biki eri gye yategeka concert ye ku gundi yaliko Diddy's World. Nemugamba blood erinnya lye oliraba gutomayi buzito bulirimu but nze nsobola okukozesa erinnya eryo ne tutegeka ntufuna ssente nangamba oti nemugamba tusobola okukola boat cruise nsobola okukola boat cruise nga gwe mutwe omukulu naye ng'omulamwa nangamba kiyinza bakitya nemugamba nina ekintu kyangu nnyo nze nja kukubalira oleeta 50 ndeeta 50 nemugamba guleeta ssente zitandika tubuukinge ekiddako buli kimu nja kukubulya bwe kitambula naleeta emitwalo 5 ne tugenda ku Portobello ne tubuukinga eryato kati netutandika okulanga byonna ebisinga nze nabikolanga bulango bikiza bino poster flyers bikinga mbikola kuba ati yayita mumanyi anangamba nti ekintu kigenda kweyogera mu biki by the time yali ayina ngaakolagana Ronnie wa Boomba Records nateekeka nagamba n'abayimbi baleeta actually boat cruise yasemba nayo nagamba nina abayimbi nina Rose Kwali kuliko Nat Nathan kwaliko Kalifaganaga naye yennyini by that time nze nali nkolagana na VJ Junior nemugamba blood nze kuba ali kyali wange Junior kyali wange nnyo nemugamba nze sobola kukola kintu nga Junior sikoze eki simuyina agenda baako nene tumusaako ku event then bwe twakola event kati nze nyinza okuba nti twali naye mu business naye nga nze n'omuntu wagwe nkolagana naye ki emabega kati bwe twatuka ku lunaku ticket ne tukuba ticket twakuba zi wristband zino west zizalinga ticket kuba reason being nti ziri boat cruise banzibiramu nnyo nga nkola tickets nti bazifumba ne baga kunasa ne badamu ne bazikuba kati nesalo nendeeta ezo wristband ne tukola ne tutunda kati yaleeta muwala we nange nendeeta owange ku side yange kuba ebyo ebiseera nali sikyagala nnyo bivulu naye nga saagala alaga nti nkoze ekyo nina omuntu gwe najjako ssente kati najja abeere ku side yange nze saalina ku mulyango si nze nasolooza ssente muwala we n'owange gwe naleeta bye basolooza ssente end of the day ne tutwala trip eyasooka twali twabuukingako deposit bameka olwo twatwala abantu baaliyo ba 130 abagenda kuba eryato lyali by the time eryato engeri lyali ligenderedde nga liko ligenda terikyali mu mbeera nnungi kati marine eyawe Luzira ne bagamba nti eryato balina okukendeeza kapasite y'abantu kuba bwebala nti kubaako ebidongo kubaako omwenge biki abantu obuzito buba bungi eryato tekikyasobola kuwanira buzito obwo kapasite y'abantu ne bagikendeeza kati twatwala abantu babaali 130 ne bagenda kati abantu ne basigala nga weebali jjukira eryato eryo twali tusasula $3.5 buli trip gy'ogenda katutwala juka twadepositako $5,000 katwasigadde obukadde bumeka 3 zino sente ze twajja mu baana abantu ze tusolozezza eno trip egenze ne tusasula balance abanjibwa ku lyato
before okusoloza abo abantu Kapale yali alina tiketi ezizi yali yagenda nazo zatunda zaguza abantu nga ziweranga mmeka zali tiketi 5 nange nalina tiketi ze nali nina ze twali tutunda ne tubala nti bwe tumaliriza tugenda kwebalansinga twebale buli kimu nga kiwedde ne tutika kati trip eno ey'okubiri abantu abasinga balina tiketi nga muntu ekawo eri atubalinya bulinya bwe muntu mulaba alina receipt band okitegeera nze nendowooza buli sente zikoze eki bali eri kati ntuuka era tutuuse okusimbula okgenda manager ngamba omuwala bamuyita Rea ngamba Rea nga Kim pasente za trip ey'okubiri mugende ngendo saba bali sente tezibaga sente wali balina miliyoni 1.6 nekisooka kinsoberamu awo ne bagamba mumpe sente ezo nze ngende nnyonnyole ki bali banyini lyato nanyini lyato kubanga reason tetwagala bantu bano kuyuwa kutikula bantu kati nengenda nenjogera n'omuwala nemunyonyola nemugamba I've been client moreover for 3 to 4 years nkoze boat cruises ziri more than 30 trips nenjogera bingi nnyo nangamba okay natuta netukola ki n'obatwala netugenda twatuuka n'obudde buwungedde kubeera twali twakatuusa eri trip ate bali bye twasoosezaayo emisana balina okudda kati bwe twali eyo ku gundi ku kizinga twali Mutola Beach tetwewanye obudde bubalansinga bintu reason being twali mu fani kati njala tukole fast forward awo wenyine obuzibu bwavaawa obuzibu bwava ku sente mutuuka okubalansinga ebitabo nga tebibalansinga Kapale n'agamba namubbye mu endinga up jjukira tuvaayo ekiro yagira Morokanda nange nzigira Morokandala essimu eweddeko omuliro kuba jjukira essimu yabanga bizo nakubira biki simu nevaako omuliro yes n'agamba ojjeko essimu n'agamba nzijeko essimu kati ebyo biseera mbadde nsula Lubaga kumpi ne Mona Lisa awo kati nva ewaka nzija ku Mona Lisa okwo nali nze nakulaba mupiira lwalina lwa Mande walogaye bamuyita Emma n'angamba nno Kapale akunoonya konza noonya kikyagamba wamubbye sente ze biki nemugamba ife bw'aba ayogera bwato it's fine tekirina buzibu mba namubbye it's okay no problem mba ndi awo nga ngamba waki temumaliriza nsonga zino kuba naye Emma yaliyo ku boat cruise namugamba mukubira jje tuwogereza ate nnyina obuzibu nakubira Kapale gwe bwe mwayawukanira ne Kapale wali toyina kyo complaining wali toyina kyeweetaaga sho wali ogitadde ngewedde no sho yali ewedde nga ninda tufune obudde tutuule abasoloza sente weebali be balina risiiti tubalansinge kuba buli muntu yagenda ku lyato awandiika erinnya tubale numbers bana bali ku mulyango batubuulire kuba kwaliko wali ku saidi ya Kapale nali ku saidi yange mwafundikira mugenze ku poliisi mwakigonjoola mutya yankubira essimu polisi yankubira essimu Wembule oba ya Wembule oba CID bankubira essimu ku Jinja Road ne bangamba gwe Kim ne bagamba yes yenze ne bangamba olina case wano ku polisi ku Jinja Road era bakunoonya weetaagibwa bw'oba osobola okujja weerete watasobola kwereeta kati kunone tujja kunona wonna wooli ne bagamba no sina musango ngenda kujja kuki ku police have no problem I had to contact my lawyers ne mbabuulira ne bagamba nti waliwo abankubidde essimu ABCD ensonga bweti ne bweti ne bangamba genda kyotamanyiiko ebiwanvu tokyogerako biki byonna nenkubira ne Charlie wange Nasa oyo ziwadde gye Nasa nga tugende ku polisi nduga ku polisi ne twetwala kati bwe nduga ku polisi ne tugenda mu CID office ne bagamba yenze Kim munkubidde essimu ne bangamba nina keesi waneeno ne bangamba wabbye sente za Kapale nga ye waali nga taliwo kati ne bagamba ate omubbi yereeta ku polisi bwe mba nabbye sente za Kapale bwe bamuyita jje nze bweli tubalansinga ebintu nga bwe byali kati natandika bwe bamukubira essimu nti munaye Kim gwogamba wuno wali wano ku polisi yakwata ssimu ng'akubira b'amawulire ensonga ezo mwazimala zaggwa teri abanja munne okay ekyo tujja kukita so omuwuliza Kapale mwogera mukola ki
Kapale soogera naye simuwuliza kuba the truth is I blocked him on all my contacts and I'm blocking. The reason being nti abantu nga Kapale oyo bwabaawo ensonga muntu addukira mawulire okusegeera abantu ngaabo naddukira mawulire si kunze nzekka nti kwasoose kikola bantu bangi South Africa, America ne wano wenyini Dubai incidents yaliwo ne DJ Ram nafundikira agenze mu byamawulire okitegeera so omuntu ng'oyo ffe tetumuwa budde kubeera nga bwolaba nti omwana alemereddwa bazadde be amuleka ensi emugonjoola so omwana bw'alemererwa bazadde be ensi eba erina omutereeza ensi eba ejja mutereeza okay eyo tuveeyo Kapale ensonga zeezo Kim that was your last boat cruise actually teyali eyo nali ntegese boat cruise endala gye nali ntegese yali ya end of year summer boat cruise party nti nalina bakyali bange bali bave kata Dubai ne US baŋŋamba kuba actually ne sente bali bamaze okola payment nga bansindikira sente nga bagala mba organizing liko waliko aba birthdays biki kati boat cruise eyo yalinga ya next weekend incidents negwawo this weekend so erije nagikansolinga okay so ye boat cruise actually gye twasemba okukola yali yange na Kapale naye si ye boat cruise yasembayo kuba newone Dubai kati nakola boat cruise bbiri okay so Uganda kyakoma okay but wanne kitandika bupya incident ya MV Templar yakukosa etya gwe ng'omutegesi wa boat cruise kyanyiiza nti yanzitira business kuba nali nevumbulidde business nga nze njitegeera ogibala nze njimanyi bwenfuna nti yali business yange n'abalala abamu bali bagiyize naye sikyogera mu bubi oba mu bukyamu naye eyali organizer wa boat cruise eyo ye yaleeta incidents eyo okubaawo twagala okusiriikirira okusabira emyoyo gy'abagenzi abafiira ku lyato eryo kitalo nnyo tusaba Omukama Katonda ebyabasobako byonna abibasonyiwe abalamuze ekisa abawe ekitangaala eky'olubeerera bbanga lyonna amina may your soul rest in eternal peace so kyakukosanga businessman wafiirwako relative friend a good friend waliwo omwami bamuyitanga Kaddu Michael Michael he was my friend Michael oyo ne ku lunaku olwo naliwo that very day reason being nagenda ku keke nga bw'omanyi nti omuntu bw'obeera n'ekivvulu ng'otegese ogenda ku kivvulu ky'omulala osobola olangirawo ekikyo kuba nti it was the same business kati bwe ntuukawo nensangawo Michael netwogeramu ne Mike awo biki nga vibe eri high nga olaba okitegeera zaali ssaawa nga 5 eryato bagamba baali balina kulinnya ssaawa mmeka 4 ez'okumakya bagende basiibeyo ssaawa 10 bakomewo Michael nanga Kim tugende ne mga blood sabola genda kulyato nga sinaamu ki kanamunsawo banja kasente sina kasente bichatenge je ina boat cruise njagala genda kola kikwasaganya nina ne flyers zange ngambe ekizibu kya sente konze yeyo nakwata dole bibiri nangamba sente zizo nemaka kati atompadde dola bibiri eno jetulaga tili forex bureau kamalo genda vungisa sente nzije tugende kumbolonze mbwaka Katonda wakutasiza Allah wantasizawo era olwakwata ebiri enembi kuba ensawo nengenda business ya boat cruise yanafuira ddala mu ggwanga Uganda okuva ku kikanga bwekyo blood nina n'omugagga yaddamu n'aleeta eri after 1 year Vanessa MV Vanessa yes is my friend nyini lyato eryo ne bookebera ku page yange I tried ne mugamba business yaffa because we yaleeta eryato eryo
ne bamuga n'agamba njagala muntu gwa kwasa lyato lino eruzira awo nawona ku Port Bell awo na aba marine aba customs police bona teri atamanyi ne bamugamba n'onyo vuga go bayita kyeeyo yekaje sobola okukolera business ye lyato gayi nengenda ne bankubira nengenda eruzira nesamusangawo eryato nendiraba ne balintwalako nendiraba nga ddungi liri ku mutindo nga gana amaato gawa naye nabagamba ekintu eki kyemuyinza okukola ekyamaanyi mulitwale ligende likole transport lisaabaza abantu naye si kucyakalirako ne bagamba nekiyitibwa business ya boat cruise e Kampala Kalasi, it is done. Extra Digest mugoba nsonga tutebwamu sente Roast Coffee Academy baguddewo etabi awo enamasuba ku Stera okuliraana church yaba Advent ate nga bano bakugamba batendeka babaristas abali ku mutindo gwa nsi yonna. Roast Coffee Academy bajja na kujja bakolereka chai ku mukolo gwo okuli okwanjula mbaga kuchala nebigwa mukowere bekwata buli kimu kitambule bulungi ate gwo omusubuza wangali Uganda ne China Sun Cargo Shipping Company bajja kusabaliza mali okuva China paka Mombasa mnaku 18 basangibwa ku Arrow Park ekizimbe 14 Plaza SF01 SF12 mujjo kubanga obasanga atenga mu ofisi ya Kampala mulimu Malcolm Mwonge mulimu Ibrahim Mwonge ate China ne babirayo ne Malcolm tuli ne Kim is a celebrated DJ but sawe na ali best mu Dubai. Kim gatuvuddeyo njagala tutunulire briefly association ya bafuda DJs wavayo bali kuki bakola ki kitambula kiti kiri okay kira buzibuli kimu kitambula to okuvaayo nzo okuvaayo navaayo physically ng'omuntu but ebirowoozo byasigalayo. That is a good one. That is a good one. Obawuliza every day twogera mwogera reason being tuina kati ebintu byakyuka nti nemabega baberedde Kampala nga bali mu lockdown babadde tebakkiriza gathering tube tukola Zoom meeting as a committee kuba bwe navaayo just post yange nagireka muntu mulala naye tebanzijako nti nvudde ku post yange era mu committee nasigalamu era mu group ya committee nasigalamu buli kiteesebwa ekigenda maaso nkimanyi era buli kimu n'amagezi gange ngawona idea yange that means obuvunaanyizibwa bwange mbutuukiriza nga bwe nnyina obukola wadde mba sibutuukiriza physically but mbubawa in ideas. Thank you. That is Forum for Ugandan DJs Association. Fuda DJs. Yes. Bano beba founder bayo. Bebajita mwabajitandika idea bearer. That is a good one. Kim gatuvudde yeyo njagala tutunulire wava mwaka ki Uganda okujja Dubai nera wajja kukola ki? It was 2018 ngagwako. 2018 ngagwako. Yeah. Navira ye Kampala nga bwe gambye nti mabega wali nga bwe gambye nti nze ku side yange nagenda olaba nti kiri tekyamalira nenjagala ngezeseeko ku kintu ekirala. I had a friend bamuyitanga Andy Jones musajja wa Kabaka. You know him? Muyimbi yali muyimbi. Twasinkana emakindi twali mu club ya Lule Milano. Club Milano. Manager Lule Rafael Pakalast. Coffee at last. Bosi wange oyo. Kati ande nangamba nangaki mwana kitojja Dubai. Ideas ezo zoyina jango ziretewa. Jango Dubai tukikube biki. Namugamba kisoboka kankirowozeeko. Omanyize nze nga nzisobola kwesalirawo. Yes fine ndi musajja esalawo naye nina abantu benkolagana nabo. Siba mikwano gyange ben consulting. I had to talk to my wife, I had to talk to my sister, I had to talk to my mom. Nenjogera nabo nembabuulira buli omu nangamba it's okay, it's fine. Genda ogezeeko so long as you don't forget your family. That's what they told me. From there, by the time we visited the Kampala, I had my good friend. In thoughts, in talking, in brother, binge. That man is called David. David Rutaro. Yes. Nemukubira essimu nemugala sita kyekiro muganda wange njagala kwogerako naawe nabye njagala okuyitiramu.
ne mugamba naye Uncle Ivan ne bagamba ensonga eriwo njagala tambula genda geza salute Ivan Lukwago aka Uncle I manager David Lutalo ne mugamba njagala genda gezaako nangamba Kim tashina buzibu bwekibanga omutima kyekoze eki kyegwagala it's no problem era nangamba I'm ready to support you in any how woyagala nze wonetagira wonna wowulira nti olemereddwa obuyambi wange webuli bwambi abakulu abo nembagamba no problem era nenzija nentandika okukola process the good thing I had passport kuba naye natambula kodda nentandika okukola process era there is a time yatuuka nga netaaga obuyambi bwabwe I had to call him nenkubira David nemugamba nafa muganda wange embeera nga bwomanyi netaaga yakasente nangamba jangu ku studio nengenda ku studio benatuka ku studio nagamba Uncle I namugamba Linda Ivan ajje yali ali mukola oba is it tugende all that song nembasanga wane yali Uncle I najja nagamba Kim tumweyo milioni 2 nebakwata milioni 2 ne bampa bando 2 otandika obulamu nangamba genda definitely ate ebyembi sente ezo nziwakyali wange oyo ande namwe milioni 4,600 nga zaki kwe kwali tiketi kwe kwali visa kwe kwali sente z'okusasula wonna okusula kulya kutandika kunoonya mulimu byonna bwe twabibalanga bigwera mu 4.5 nenzimuwa kati tukola appointment tusimbula lwakubiri lwali lwakusatu ku Monday tubeera ffenna Makindi ewa Haji tumala okulyawo ekyemisana kumbe yaguze dda tiketi eyiye kati twawukana awo nze nninnya boda nzire Lubaga nzize waka genda mpowe byange lasita yalinnya dda ku kisaawe ogenda kuddamu muwuliza kati agenda ku kisaawe ajja simanyi nkuba ku simu esimu ebuukako bubuusi teyogera tekola kyobula ebuukako bubuusi kale nze simu nzimanyi esimu gye bagyeko ekugamba is currently switched off esimu eweddeko omuliro ekugamba is not available esimu eri out of the country ebuukako bubuusi egera kanemanya nti omulenzi ayinza okuba yabwasa omutima kyegwaŋŋamba yakiridde yayiseemu yagwambadde negasooka gambuguma nenkubira mukazi wange esimu nemugamba manyi mama Imran andi agenze Dubai yandese nanga ava mu bintu by'omuzanyo nemugamba ge mazima kati nasooka kubira maama nenkubira sister wange ali Nairobi nemubuulya nanga tekisoboka andi omutima gwalina tasobola kukuleka nemugamba yagenze Dubai nati holde lwonna nasiiba mpunze okitegeera ofuna ekiyongobero kinkutte kati bakyali sina bye nali ŋŋambye bakyali bange naye kati David mugambye ŋŋenze yebo wali oke nafuna ka stroke of blood kati enkeera ku ssaawa 7 ngenda olaba essimu ali ku WhatsApp online musindika message mugambo wa ekiki essimu yabadde ki kaddamu nangamba gwe sooka ofune wootuula oli ku boda vaako ofune wootuula nangamba Kimu ekituufu kiri nti ndi Dubai naye ngenda kusindikira buli kyetaagisa ojje ebisigale tuli binyumya ng'otuuseewa eno nemugaa okay nawuli obusunga mpula njana mukuba naye neŋŋamba nti no kipulenga cool nsobole omaliriza mission yange gye naliko nasindikira visa nasindikira invitation nasindikira IDs biki Emirates ID byonna paperwork nenga tekuli ticket kati awo embuukira nti ne ticket ne visa yankola ya mwezi gutya gumu nangamba blood gobeera n'abo abasajja abayimbe abanene bikyabo bakuwe sente ogule ticket ojje bebiseera twali tulibeera n'afande lubo oyo afande kayanja nga tubeera nabo musawazi lwatu kwasagana visa emaze okufuluma naye tewali eya ticket kwatagana n'abayimbi bakuwe sente kyokka ate visa bwefuluma ebeera ne reservation ya nnaku 40 begeggako ebeeweddeko singa eze ennaku 30 ziggwako nga totambudde ebeeweddeko
kati ate jukira yali yafuluma danga tangamba nti visa yakola ki yafuluma naye nga yakyanoonya sente zize bwe zaagaana visa yajimpe zino ze zamuyamba yajimpe ebule ennaku ezi eggweko reservation days gweko ennaku ezi kati nzire ewaka ngamba mukazi wange nange atugenda kukola tutya nemuga bebi amazima gali nti simanyi kyakukola but mpunze amustack simanyi mama sisobola mugamba kuba yankuutira bingi nenkubira sister wange nemugamba gwe last resort yange so she had to fight ne mukyala wange n'alinya n'agenda ewaabwe nayogera ne basista be ne bakuŋŋaanya sente nezya nengula ticket nagula na one way ticket jukira tosobola yita ku kisaawe nga tolina return ticket eyo return ticket twakola dame ticket so nojje Dubai nenzije Dubai kyali wange najja nampiikinga ku airport ande RIP bambi tugenda ewaka najja sina na sente nga nanusu eki 10 ekyaddiramu kyenalina mu bulamu life it was so hard it wasn't good at all kwa we natuukira nga ndaba actually life it wasn't good. Okay, fast forward kimokola kikati Dubai wano oli kuki obeerawo otya kitambula kitya akyuka mu muganda wange right now nina company gyenkolera oba mwenkolera mu company nkola emirimu mingi ndimu nga PR wa company ndimu nga tour guide wa company. That's good. Company bagiyita Mukalunet Global Services eri wano Dubai tusangibwa ku Business Bay yewali offices zaffe. Mukola ki? Basically bwe ntandikira ku side yange tulambuza abantu UAE Dubai nganze nti company osobola okuba nga oyagala kujja kulambula Dubai you book with us tukolera abantu hotel reservation tukola tickets visas. That's good. When it goes to the other side move directors in company at the other side the other hand tufunira abakozi emirimu. No, that's good. Waneeno kuva Uganda nga baagala okujja baristas waiter waitresses security cleaners maids naye lwakuba nti ffe bamaids baffe tetufuna bano bawarabu bano no tuli nnyo mu bantu ba Europeans bakimangere so focus ya company yaffe weeri awo so byebyo ebintu byetukola kati Kim ebintu kino kyoyogerako omulimu guno gwokola it is too corporate and serious. What happened to the DJ job? Am I not look to be a corporate? You are, but what happened to the DJ job? Because kiri kya musayi ozaliddwamu kiwangaliddemu wante wali kirabu tokubakuba kadandi wuliriza ekiswa bwe kikyusa envubo enswa bwe kyusa envubo bagamba enswa bwekyusa amaaso nga nawe okyusa envubo obwadde gye sisobola buvaamu era ekyo tebakulimba ne bwe nkola ntya kiri kyekintu kyesinga okwagala so bwe natuuka wano akwatagana ne muganda wange Ram DJ era bwe tutambuza ekintu. That is good. But I'm not playing music but I'm with him in the line of music. Wano waliwo kirabu mmeka Dubai? Nyingi. Ezikuba Ugandan music? Ezikuba Ugandan music actually waliwo yaffe yokka. Okay. Weziri endala naye esinga okukola. Kale honestly osuubira okudda Uganda? Yakuleeta famire yange. Famire ogenda kugireeta? Kuba mbuuza kirala noddamu kirala. Osuubira okudda Uganda? Nsuubira naye si kati. So you're planning to bring your family? Yeah. Wenyumiriza ki mu Dubai muno? Ebbanga lyomazeemu? Bingi bye nenyumirizamu. First of all, I've got experience mu bintu bingi nti
meetings abantu ab'enjawulo mbadde mu bifo byesisuubira nti abamu kubali eyo basobola obbibaamu oba banafuna chance ebituukamu mbibaddemu nti nina byenfunye Dubai nze siri muntu agenda kuddawo ogamba nti nafuna kino nafuna kiri but bijja kweyogerera in time. Thank you, that is good. Era weebiri kuba I came here with ambition nina golo yange ne target yange y'emyaka gy'awano tebanga bweri ng'okita Dubai it's finished. Kale tetujja kubanga tusukkawo for today. I met him sometime back Mundongo, of course, nga tukyali bavubuka katukaddiye tulina n'envi tuzadde abaana tetunafuna bufunyi bazzukulu, so musajja ayagaliza ali straight, but of course at the end of the day buba tokolaganangako naye byenkugamba oyinza obutabitegeera, but you can work with him. He's a good guy. Akuva e Kampala wabayimbi bangi okuviira ddala ku muyimbi gw'osinga okutya, kati kankikulekera ekyo gw'oyinza okubeera eyo ku kyalo kyo ng'osinga kutya muyimbi X, okuva ku muyimbi gw'osinga okuwa ekitiibwa ku kyalo kyo mpaka ku muyimbi Z gw'osinga okuwa ekitiibwa gwatulaba paka ku muyimbi gw'ozalawa Kim bonna akolaganye nabo era akolagana nabo up to right now. So musajja mulungi, is a good man, njagala kumwebaza bwe yajja Dubai eno. Nga omanyi nti kalombolombo kakulinnya nyonyi tosiibula, tetwamanya atuuse. Leka naawe Ibula, leka naawe. Nze saamanya on camera simu teyaliiko. I like him. Ngenda okulaba akanamba +971. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ono Kim ki tobimbuuzanga ebyo, nze Kim namanyirawo yeye. So since then to date munange n'abantu wobeera oyogera n'abantu ng'oli Uganda nga bo bali mitala w'amayanja mwogera bulungi nga binyuma, bw'olinnyenyonyi bw'otunoga nti ntuuse nga babula. Nkwebaza obutabula, nebaza Michael Mukalazi obutabula, nebaza Ziyadi obutabula, because Ziyadi tubadde twogera naye, ne Waswa nkwebaza obutabula, nebaza Hassan the Rock katono nnyo Mpombo obutabula, agomaalo g'abantu naye abantu babula. Nze Kim nava wano nenzikirira mu maserengeta ga South Africa nga mbadde njogera n'abantu lukunkumuli. Era we nagamba ali mawale nga tuli ku airport, ali mawale yanona ku airport saawa 10 ng'obudde bukya, ali mubanja nangamba ne mugamba mu wiiki emu bbiri, ne mugamba ali ne bantu nga sibalaba, nagamba shia ekyo kyokka kyeyanzira ne mugamba nti kiki, nagamba abantu babula. Ali mawale South Africa nkwagala nnyo muganda Doni Abu South Africa, la Japan yourself. N'omukyala amanyiddwa nga Stella Nancha, la Japan yourself. Abantu babula, nkwebaza obutabula, nebaza Michael Mukalazi obutabula. He's my boss. Tubadde twogera naye era essimu gye nasema ndibwe nti mulobi Entebbe ku airport, nangamba nze ojja kunsangawo ngenda okutuuka bwe nti nga kuye kwenkuba amaaso, naye abantu babula. Nina abantu wano bennoonya ku ssimu wano. Sokoleke wane Dubai wolengera ne Kampala ngo ga omuntu mbuwe odusobole wera wepankire ku mutungo li Dubai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Extra digest mugoba nsonga Ibrahim Kasage manyaga nti tetugenda kubanga tusukkawo. Leka ntube mukyala wange garusukkawo biki. Omwana we ine emyaka emeka? Kati giri emyaka 5. Mutumire bye twogerako abadde abitegera, mutumire mutabani wange. My lovely son, my love everything, he is my property. I call him Soldier. Soldier. Because he's the one protecting her mom. Soldier Imran Khan. Muwalabu. Yes. Kubanga oli eno. Not kubanga ndi eno mukyala wange. Kale we Zanzibar. Kimu tukutadde as of now, but tukyali naawe tugenda Gujarati, tuvaawo tugende Iran,
Iraq, Saudi Arabia. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibrahim Kasagemanya gange mbere bulungi mweraba. Idris webale nnyo, Daniel webale nnyo, Keith webale nnyo ne Tony. Eyo team ya Extra Digest Mkomansonga. Then to the sponsors, Large Upon Yourself Roast Coffee Academy, Large Upon Yourself Sun Cargo Shipping Company, Large Upon Yourself akugobo kakuba akalango ka Mkalnet Global Services. Eno show oba olutambula luno tuli in partnership with Mkalnet Global Services. Tebatawana Mubere bulungi mweraba.